Kwa ntegeera nti Kampala sinayo yadde muntu wange n'omu mu nsi. Wendabiramu ennamba ya Kaliri Puzzle. Nenga ne kalo kakyali nkakubira nnyo ennyimba kangamba kabeera Kampala kakakubira kansuzeyo omwezi nga gumu. Nenkubira Kaliri Puzzle. Mwana mama jangu. Jangu muganda wange ebisima by'amaanyi tetuyinza kusibwa mu kisaguno jangu. Bwatyo Kaliri Puzzle nti bwayogera. Nenzije Kampala. Suna Ben jebale. Kale nawe jebale. Omuntu yandiyagadde okumanya Suna Ben yani. Era amanyi basere bimanyi kyusa amanyi. Amanya gama tufiye kwe Suna Ben oba. Yale Suna Ben ne kubalo y'abatisi muli eririko sali kyusa nalilekanga beriri nga njagala bakadde bange bali enyumirizeemu ku ekyo kyonna Mukama kyali basazeewo nti mbe ngeri awulira nti ddala erinnya lyasalawo n'agamba nti lituuma omwana wange lyeryo lyawulira mu bantu nga lyogerwa. Nzaalwa Masaka ku kyalo bakiyita Kimanya mu nsalo ya Kimanya ne Kitabaazi ekyalo kyaffe ekisookerera kitandikira ddala ku nju yaffe Kitabaazi wasookera so kati nyinzo gamba nti bazaala mu Kimanya balaba mu Kitabaazi kati byonna byebimu. Mama wange ye mukyala Namata Proscovia mwogerako nnyo olw'ensonga nti gwe nasigaza taata wange yafa mu 93 nga ndi kato nnyo kati ate mwami Kayondo John yali taata wange ensigala ne mama wange kyova ulya mwogerako nnyo mukyala Kayondo ansonga nti no mbadde nnyo naye obudde obusinga obungi ebizibu ne tubiraba nga tuli ffenna n'ebirala bwe bityo. Nga tonnafuuka kyoli wasooka kukola mulimu ki? Nga sinafuuka kyendi nze obulamu bwange nkulidde nnyo mu bidongo nagenda okuzaalibwa ewaka nasanga waliwo disco ng'agita Smart Sound kati nze yali ya taata wange kati nasangibwa nange nengenda nsangibwa nga ate njagala nnyo ebidongo nakyesanga bwesanze era ewaka baafulumyanga ebidongo biwa yalingaawo ng'oba balina ebipya ebongeddemu nga baagala okugezesa nga nja kwerwaza nga n'okugenda mbeerewo mbirabe nga babikola kati nayagala nnyo ebidongo okuva mu buto bwe namala P7 sente mama nezimubula engeri gye nali taata waffe yafa nga ndi mu P3 kati taata kati ne mama yantwalako ko mu vocational secondary school vocational bagitanga Masaka Vocational Institute yantwalayo nga yagala namugambanga nnyo nti njagala okusoma amasanyalaze obulimu gwe nali nsinzeeko okwagala obulamu bwange gwali gwa masanyalaze era kyekimu ku bintu kyoyinza okumbuuza nti kiki kintu kyewali oyagala ennyo kyotaafuna saafuna mulimu gwa masanyalaze nali ngwagala nnyo obulamu bwange nakulampa yalinga obutaala kati mama ne tugenda nsoma amasanyalaze ne bamugamba nti omwana engeri gyayakamala P7 toyina toyinza mutwa tasobola kusoma koose eno kubanga nnene ne mama nangamba nti genda osoma bwa makanika yantwala bwa makanika kasibwagala sigamba nti bamakanika babi nisi nga sibutegeera ebintu bya makanika bino biraba gusooka kubeera mutima n'oyagala omulimo oluvannyuma n'olyoka ogukola ng'era mulungi kati nze obwa makanika bwagana okuntuula mu gundi mu bwongo bwange nembeerayo nasomayo omwaka mulamba n'ekitundu naye nga bintu sibyagala naye ate mbimanyi kubanga nze nabisoma nga nze twakola baleeta ebigezo byaddanga nga nze nkoze bulungi nakolanga bulungi practicals ne zibaawo nga principal ajja ne basumula ingini ne bagiyiwaawo natandika okukwata akuuma kamu ku kamu bwakasawa nebbali akuuma kamu bwakasa ebbali ng'akubuuza kiro kiki ng'ogamba nti eno piston ring eno piston groove piston combustion chamber kundi sibumanyi naye nali mbutandiseeko mbimanyiko katono bwaba nabitandika ekisooka school fees mama zambula nemulaba nga buli kaseera ajja bwafukamira bweyegayira nebintama nemuga ne mama lwaki tetuva ku bintu by'okusoma bino nga biganye kati waliwo omusajja yamuwa amagezi mama wange n'amugamba nti ndakanakaana ebidongo bya taata wako webiri wano lwaki tetumukolera engeri yakalaibulale kati ne bankolera akalaibulale awo mu paaka nentandika okutunda tape nga mugundi awo kati nali nasomako bya vocation ebyo okumala omwezi gumu n'ekitundu mwaka gumu n'ekitundu nibisomyeko biganye sente mama zimubuze nali baddeyo nembisoma omusanyusa kuba naganganya okulaba mama wange nga musanyufu kati bwe byagana nenzi yambu tape
nenjiribira mu buteepu okumala emyaka ng'esatu nga ndi awo nga ndi mutunda teepu mu paaka zabanga za siringi 1500 naye nga nazisuubulanga siringi 10 teepu ez'oluganda naye kati teepu ez'oluzungu zosobola zisuubulanga siringi 8 naye nga osobola era ogitunda 1500 n'olyako 7 kati nva mu teepu nenyingira mu drum beat nawulira nti waliyo ekibiina bakita drum beat kiweerera abaana kati nga naye abaana olina okuba ng'omanyi amazina dances n'ebivuga byonna okwetoola eggwanga kati bwe nkiwulira ŋŋendayo ekibiina ekyali kya Mwami Padde nga bakiyita drum beat of Uganda nakati gyekiri kati nentuukayo nensaba okuyingira maama wange nemugamba nsabire nyingire mu kibiina ekyo maama nansabire wa Master Padde yali mukwano gwe Master Padde nanzikiza nenyingira mu kibiina nga naye mbaza kimu njagala nzireyo nsome kati bwe nkiyingira nga bagamba nti okutandika okuweerera olina okubeera ng'omanyi okusina dansi ezo zonna nga n'ebivuga byonna obimanyi kati nafaayo nnyo mu mwaka mulamba nenjiga ebivuga abasinga mundaba nga nkuba ebivuga temumanyi gye nabiyigira naye nabiyigira mu drum beat ezo endingidi ze mulaba nkuba adungu nayiga ebivuga byonna okuva ku madinde endingidi adungu eŋŋoma byonna naye mba nga mbimanyi ate nga si kubeemanyisa naye nga mbimanyi nnyo nga njiga bwe ngendo nzira mu buteepu bwange nga naye mbaza kimu malo biga nange okusoma era naddiramu mu drum beat omwaka bwe gwawera ng'ebintu byonna mbiyize director antunuulira nambuuza lumu nampita nambuuza nangamba nti nno jangu nkulaba ebintu byonna obiyize banno basoma gwe nnyinza kuyamba ntya kati ye director ali amanyi nti genda mugamba nti nno oba nfunire emitwalo nga nyongere mu buteepu bwange nemugamba nti njagala kuddayo okusoma neekanga nangamba ku bbanga lyonna lyomaze nga tosoma osobola okuddayo gwe n'osoma nemugamba nti ye nantwala kusoma bayita Exodus Vocational Secondary School era nantwalayo nga njagala kusoma by'amasannyalaze nga nabiremerako nentuukayo ate ebintu bya vocational ne bagendeza ne betabatambulira bulungi ne bagenda nga babisindiikiriza ne babijjamu mugundi nesigala secondary nensigalayo nensoma so yengeri gyenayingira gyenaddamu okusoma era nze S1 saagiyingira nayingira bingize senior 2 nentandika okusoma mukama katonda nanyamba yamba nenvaayo kugundi ku Exodus nengenda ku Stella Malisi gyenasomera nensomerayo okuva senior 3 senior 4 senior 5 ne 6 mu senior 6 naye ngaawo nawona nga nkola karaoke natuuka nenvaamu mu drum beat bwenvaamu nenyingira karaoke namuyingirirawo nga nyingira senior 4 we watyawo nintandika nga okukola karaoke nga ndi mu group agita Club Idols nga tumukola Masaka eyo nenkola karaoke yansomesa nze zonna gundi zange gundi certificate zange zenina ez'okusoma zonna nazijja mu karaoke eya senior 4 senior 6 karaoke nga nkola karaoke ekiro ku makya nenkeera mu kiraasi karaoke kiro ku makya mu kiraasi twalinga ne Ashbaga Kato nasoma naye gundi HSC twasoma ffenna so kati bwe namala gundi bwe nama senior 6 nenfuna omulimu omulala nenfuna omulimu mu restaurant ya Highway Takeaway nakolerangawo karaoke kati bwe nagendayo okusaba omulimu tebaagaana nabagambira mu mbeera ya kisaazi nebagamba bannange maze senior 6 njagala mulimu ne bagamba jangu okole nengenda ku Highway Takeaway nga ngenzeeyo sigamba nti nno ngenzeeyo kukola nnyo naye nga bampadde lwakunjagala bwagazi kubanga nabeerawo nga mbasanyusa nakumenya banyingiza ng'omwana gwe balaba obulayi batyo sitwanegotiatinga na kusende mekazi ngenda kufuna nalabirawo ng'omwezi guweddeko nga bampayo emitwalo 6 so zaali sente ze zaali nnyingi ezo so agwe kati ebiseera bwe nali nsula mu nyumba yagumu 2 naye nga bantya kati ze nasomanga n'abaana kusomero nga nsula mu nju ya mutwalo gumu 12 ng'abaana basulanga mu Cambodia kya kakaaga kya nnya yitirivu kamala obumazi nsukkamu 3 naweza emyaka 3 nengisukka namu kyenyinza okugamba so kakati
omukali gundi nakolanga karaoke bwe mkola ne mu restaurant ya Highway Takeaway kati awo nava nengenda ku radio Equator ntandika okukola ku radio kuba ne radio natuuka ebiseera nga mpulira njagala nnyo mutima kati laba omusajja bagenda nzija ku stage ya karaoke nantwala ku radio Equator amuyita omugenzi Dickson Sengonzi mukama mumuze mirembe ye musajja eyanyingiza kuweereza kugira kuweereza naye nga nze n'ebyokuweereza nali era sibimanyi nnyo nga sirina nze we nali mpeerezaako n'awamu nyingira radio mu mbeera eri awo omusajja yantwalayo lwampaka nga nze naye kennyini nali mpulira nti njagala nnyo radio naye nga nze omutima gundowoozesa nti sinnatuuka olw'ensonga ebimu ku byali bintiisa nga nze mmanyi nti nno omuntu okukola ku radio olina kubanga oli muntu mukulu generation yange nembazira Tone mu likodi y'ebyafaayo by'okuweereza ku mpewo ye generation yasooka okuyingiza abaana abato mu media twayingira nga tuli bato yes fe twatu abantu bajjanga ku radio nga laba obwana bulijjo bwetuwuliriza nga balowooza nti tuli basajja bakulu nga laba obwana ekintu ekyo kyawa abaana bangi nnyo emitima emigumu nga naffe tusobola okukola generation y'abaana abato okukola ku radio yatandikira ku ffenze nembazira Tone va ku Equator mwami yawe Herbert Kabanda olwaliro ye manager wa Bukedde Famma ye yali programs manager w'okugundi w'oku radio Buddu nantwala okuzannya omuzannyo mu program bagitanga agafe ubebbere ku radio Buddu waliwo omwami yali avudde mbaali bamuyita mwami Ndawula nga yeeseguddemu awo ne bagamba mwana kyayinza okukola obulungi kati Kabanda ye yali amanyi nga azandaba naga waliwo akana kali kuikweta kasobola tuzannyira ne bantwala ku Buddu nga ngenze kuzannya agafe ubebbere ng'ebirala tebaagala kumanya nengendayo nenzanya nga gafe ubebbere buli kiro bwenzirayo yaka buli kiro mpaka bwe bagenda nga banzulamu ebintu ebirala mpola ne bampayo program ya kadongo kamu awo nengenda nkola kadongo kamu kayateze mu kadongo kamu oyo oba tompone kyanyambaga buli kintu kye bampa nga nkikola bulungi amanyi gange n'omusingi gwange gwonna omunene gwayatiikirira nnyo ku radio Buddu yanyamba nnyo radio Buddu yankolera ebirungi bingi kati ku radio Buddu kwenava ate nenzija ku Bukedde Famma mwami yayo Herbert Kabanda yantwalayo kati yatuuka ekiseera ne bamugjayo Bukedde nemuyita okujja okubeera manager waayo era abantu bonna naye bagamba mwami Kabanda kagenze ne Suuna alina okugenda Kabanda ayagala nnyo Suuna era bwe kyali ebbanga lyekulungulawo lya myaka nga 2-3 Kabanda nangamba jangu yampita bwisi ninyingirawo nga tonyumiza bizibu byenafuna nga bampisa e Kampala ate kati oyinza okuyingira e Kampala kati bwe oyingira e Kampala ekisooka oba tolina sente zakupangisa mangu ku bintu kuteeka mu nju biki byonna ebyo olina okusooka n'obaako ewakyaliiwo weewogoma osobole ate okugenda okole ayinatuuka Mukama Katonda nanoonya owamuntu wensobola okubeera nga ndabawo waliwo kyali wange yali ava ku radio Buddu ng'akola ku beat bamuyita Tamalefa izo ne mukubyeko ngo why onkoze otya nange bampise nangamba nti nange bikyali bibi nange bakyansuza busuza sinaba kwetongola nange nakajja nenga alubadde kati ne ndyoka nyingira mu phone book yange nentandika okutambuza bwenti nga nnoonyayo omuntu yenna gwenyiza okubanga mmanye e Kampala nga mulaba kola lwentegeera nti e Kampala siinayo yadde muntu wange n'omu mu nsi wendabiramu ennamba ya Kaliri Puzzle nenga ne kano kakyali nkakubira nnyo ennyimba akangamba kabeera Kampala kakakubira kansuzeyo omwezi nga gumu nenkubira Liri Puzzle mwana wa maama jangu jangu muganda wange ebyo bisima by'amaanyi tetuyinza kusibwa mu kisa guno jangu bwatyo Liri Puzzle nti bwayogera nenzija e Kampala Liri Puzzle nanyaniriza nembeera ne Liri Puzzle ewakaawe Liri Puzzle nanjagala nnyo nange nemwagala nnyo nga siina kyenyinza kusasula Liri Puzzle okujjako okumukubira endongo yebe y'amaanyi era breakthrough ya Lunnabe teyina mikono gya muntu mulala mweri eri mikono gyange naye nyini akimanyi era negyabeera akyogera kubanga nze nanoonya nenga mukolere kinsiina nga siina kyennina nengamba nange nina radio yayina ennyimba nengamba kati ngenda kufa naawe nkuta oli sita
era bwe kyali Suna Ben tufunako ebibuuzo ku mitimbagano gyaffe kati waliwo omuwala eyasindisa ekibuuzo kye ng'abuuza bamuyita kamunoonyo wano bamuyita Becky Hard yakubuzizza oli mufumbo siri naye nga mbyagala siri naye nga mbyagala tulina gwe tubigerengetanya naye bwe binaavaamu Katonda amanyi lwaki oyagala nnyo embizi mbizi terina buzibu bagisosola nnyo okumala ebbanga ddene n'empulira ennaku naye nga naye kiki ennyo nenvaayo ng'omulwanirizi waayo naye nga sigamba nti nno mbunjirya nnyo kubanga oyinza n'okugamba omuntu nti mpayo akafaananyi kamu nga Suna Ben alya ne kamulema okuleeta oba oli awo ate omulala n'akubuuza ennaku zino okolera ku bbuca ki sirina bbuca gye nkolako nze sirina bbuca yonna gye nkolako naye nga ababbuca mikwano gyange ababbuca mikwano gyange nnyo bakyusi bamulokola ebuddo abatunzi baabo bakwano bange Katonda be yampa omulala n'akubuuza wakoma ddi okugwa mu laavu nakoma ddi okugwa mu laavu laava ewoneka osobola ogyevuma ku makya n'ogenda osanga omusoso wangula ekawungeezi tewoneka ogyevuma ku makya ekawungeezi n'ogenda ogwa ku mwana najja n'asooka kugamba nti nno yazze bintu bya laavu byo bizibu buli muntu buli wabeera aba mulaavu ne bw'aba weekazaakaza otya ne weekaza mbu byakutama era obaayo gwe weyagala n'ogamba nti mbutuufu kale singa oli abadde wange kyenyinza okugamba waawo kati oyinza tugambayo kagambo ki neyanzeege kyenyinza okubagamba